Ka video kano kansesezza nnyo ate nga naawe nkimanyi bwe nkakulaga bw'okalaba tekagenda kukuleka kyekimu. Abantu bwe bati bannange basaana okuweebwa ebitiibwa. Omuntu okwekkiririzaamu kintu kirungi nnyo kambaddiremu. Omuntu okwekkiririzaamu kintu kirungi nnyo. Beera ne kye bayita self confidence. Wekkiririzeemu gwe kennyini beera ne self esteem. Enseno ogenda kubanga ogimalako. Jjukira self esteem kintu kirungi nnyo eri omuntu yenna era w'oba tokirina otera okubeera luuza. Ngenda batwalako mu katambi kaneeno nammwe mukaweeka endowooza zammwe. Yenze Sheila Adeta gwena tanaba kuba ng'osubscribinga bambi beera ng'osubscribinga ekigambo kikulekerawo awo. Ate weegubanga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga oyitako ku channel yaffe eno. Nawe nkusaba beera nga osubscribinga teweerabira notification bell gwe gikone mu buli video yonna egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo. Njagala obeere nga okomentinga, jjukira erinnya lyo kintu kikulu nnyo n'ekifo gy'owangaalira. Oyinza okuba nga ye gwe nnamukisa gwe ngenda okuba nga ntumirako. Oyagala ntumire kaani, jjukira mu bubaka bwo nkugamba beera nga oteekamu omuntu gw'oyagala okutumira, oba mwana wo oba omwagalwa wo oba gwe wennyini. Oŋŋambe Adita nsaba kubanga ontumirako, nja kuba nkikola mu bunnambiro nnyo. Tugendagendako mu ka video kaneeno tukalabe oseke wamu nange. Omanye okusekako kirungi nnyo. Gy'okoma okusekako odda buto, face yo eba egenda kudda buto. Ogenda kusala emyaka. Jjukira bw'ogifunyaafunya buli ddakiika nga face yo enyiize ofuna mangu enkanyanya. Naye w'oteekako akamwenyo buli kimu kigenda kubanga kikutambulira bulungi. Katugendeko mu katambi. Wabula ate nga tetunaba kagendako nkujjukiza omulundi ogusembayo nti ekigambo subscribe nkikulekerawo awo so that obeere nga osubscribinga. Akade akali wano waggulu ke kagenda okuyambako nga tomisinga video yonna. Beera nga okomentinga olikinge teweerabira viewinga video zino. Katugendeko mu katambi. Jempita iteyo munsaasira SB fe nnyindo ngolabye n'ennyindo kyozeni ennyindo yeekuluma ene sabo eti eyinza okunnuma tomanyi bulamu bwennina buli wasabo oti oyongera kufuna bulamu na mirembe. Mulekera okutusaasira bannange ennyindo zaffe tezituluma. Ennyindo tezituluma. Omanyi obulungi obuli mukyala alina ennyindo ennene. Gwe funa mukyala alina nnyindo osirike. Funa omusajja alina ennyindo ennene ng'eyange okolebwe ki? Ndowooza akatambi ako okalabye nga mwana mulenzi SB4 teekako ne vocalist waffe omulungi ennyo Chosen Becky nga bo beewaana okubeera n'amayinda amanene. Era oli ng'akugamba nze nnina ennyindo, omuyindo gwange munene naye gyekoma okubeera ennene gyenkoma okubeera n'omukisa. Era ng'abakazi abayina ennyindo ennene mbu munnange bakazi b'amaanyi nnyo era bw'oba tomuyina omisinga ebintu bingi. Ebyo nno bibadde bigambo bya mwana muwala Chosen Becky. Chosen Becky ono muwala ayina effujjo gwe sitalabangako. Omwana ayina eddalo, omwana ayina effujjo ate bambi kakyalina kato, muwala muto. Era ebyo byonna Chosen Becky byakola. It's really worth it, worth a hedge. Kubanga abaana abali mu myaka gye batera obikola. Mulimu okola ebintu nga they are not your age, nobeera nga weeswaza. There are certain things your age cannot jump. Waliwo ebintu ebimu ng'emyaka gyo tegisobola kubibuuka ne bw'okola otya. Byebyo nno ebya Chosen Becky. Chosen Becky akola ebintu ebyekyana ekito eby'abantu abakulu n'akola obuntu bwe kale busikiti bwe bwonna bunyuma. Era ng'omwana omuwala yenna, omuwala omuvubuka, omuntu yenna stage gy'alina okuyitamu ne Chosen Becky ndowooza ye stage gy'alimu. However yeyanguwa mangu okuzaala n'ayanguwa mangu okufumbirwa naye tekimuggyako kiri nti akyali mwana muto. Mulimu abantu abamu nga bakeera okulaba ensi. Kikyentegeeza nga ggwe tewafuna chance kusoma nnyo kumalira budde mu bitabo. Tewafuna chance kubeera nga okola nnyo nti ogenda beera mugagga ng'ebintu ebimu tewabifuna. So stage eyo n'obeera nga oddamu buto process by'ebintu bya Chosen Becky nti yayanguwa mangu okugenda mu maaso n'obulamu wabula n'atayita mu mbeera ya bulamu. Embeera yeruwa stage ey'ekyana ekito
yayangwa mangu okuyingira stage y'ekintu ekikulu n'abuuka stage y'ekyana ekito. Essaawa zino yadde nti alina omwana naye era omulaba nti mwana muto. Essaawa zino yadde omulaba nti mufumbo naye era omulaba nti mwana muto. Ebikolwa bye, embeera ze zonna z'abaana bato. So nze vidiyo eyo enyumidde bulungi nnyo. Wabadde ne SB4 ne bagamba ffe tuyina amayindo gaffe manene naye yadde ng'ennyindo zaffe nnene munnange tussa bulungi, tezituluma, teziyina buzibu nti oba zivaamu omusaayi, si ndwadde nti zirina kansa, zirinamu bulungi ng'ezammwe. Akatambi ako kanseseza bulungi nnyo, wabula nze nga nsembayo mbagamba munnange okubeera ne self esteem kirungi nnyo, okubeera ne self confidence kirungi nnyo, wekkiririzeemu, okubeera n'ekintu ekimu ensi kyetayagala munnange gwerekebeere body art yo. Nze nsiiba mbagamba nnyo abaana abamu balowooza nti nina amannyo gano by mistake. Nze nagenda okukolagana amannyo nga ge gagenda okunjawula mu bantu abalala. Mulimu abagalina nga galinakyo, waliwo abateekako amateeke, waliwo abasongola amasongole, ekintu kyonna, naye buli kintu kyonna ky'olina nga kireetera abantu okukutunuulira ennyo ne batandika okwebuuza wakijjawa. Ekyo nno kye kikufuula obw'enjawulo, ekyo nno tokyerabira. Amannya yenze Shila Adita, imbaagala nnyo.